bannange kino kigenda mu maaso. Zabadde ssaawa nga 3 ez'ekiro ekyakesezza olwaleero omuliro ogutannategerekeka gye gwavudde ne gukwata ekisolo ky'abayizi abalenzi ku ssomero Liwamato Muslim Seed Secondary ku kyalo Nsujjuwe mu ggombolola y'Ekiringa Entempigi. Nakava ku ssomero like 10 minutes ntuuka Nakiribaawo mu town when receiving the sim okuva eri security head of security omusomesa amamba ekisolo kikutte omuliro. Bino ebyabeereddewo ng'abayizi bali mu sswala esembayo ekyataasizza obulamu bwabwe. Babadde baddayo mu hostel bagenze kusanga ng'omwaka ne bampita nze nabadde immediate abadde yakafuluma mu muzikiti tutuukawo nga ekisulo kikutte nekyali ekisibe abadde bamaze okukisiba nga bagenda mu prepusi zaabwe. Bagezezzaako okukola ekisoboka naye nga basiwa nsaano ku mazzi. Bagezezzaako n'ababaddewo fire extinguishers twabadde nazo ku ssomero ne tugezaako naye mu bubadde mungi nga tukukyayinza kusobola. Fire brigade yazze nezikiriza omuliro ogwo naye yazze nga ekizime kimaze okukola yaluddeyo ensonga baatuwadde nti babadde mu jamu yabakutte ekyengera. Wano abakulu b'essomero basaze entotto abayizi we bagenda okusula era balirwana be baataasizza okukeesa obudde. For example aba St. Maria Goretti ekiro ekyo bakuleetedde emifaliso twasobodde okusula ne ku baana ne tushiyeringamukko n'ebyabawala. Okusinziira kwa Beka Sserunjojo omukulu w'essomero lino tebasuubira kuggala ssomero era buli kimu kitambula nga bulijjo ng'abakulu be basala entotto ku ky'okuzzaako. Embeera eri calm, we have managed it. Era essomero litambula normally, we don't intend to close. Olwawulidde enjege eno omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze n'abadde okkirya n'emifaliso. Ne ripooti engenda okukola ogitwala mu ofiisi ya Bigwawo nga tebiraze twabeddwa emikyubeddawo n'ebisoboka okuba nga bikolebwako ate kana akatono Ssebo Hajji olw'okuba nti ebintu byonna byasirise ngambye obulwadde kangusibe wali ate ndeeteke nninawo. Poliisi etubulidde nti etandise okunoonyereza ku kyaviiriddeko omuliro guno. Tunabafuna ekituufu kyennyini ekyaviiriddeko omuliro guno okutandika naye mu maaso awo bwe tuba tumaliriza okunoonyereza kwaffe tujja kubanga tubawa a detailed report. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga akubirizza amasomero okwongera ku bukuumi. Mabegako muze mulaba nti ebisulo bye bibasinga okwokya kubanga omuliro gwanguwa nnyo kubanga walimu emifaliso gya sponchi walimu ki n'olwekyo ku bisulo byonna mugeze nnyo okwongerako obukuumi. Ekisulo ekyayidde kisulamu abayizi 95.